Yes, Steve mbanyiza ku Fadi TV yujina kusaba mbi osubscribinge ku YouTube channel yaffe ne ate osigale bambi nga otugobera tubana mawuli agaba gatambula okwetola Uganda yaffe eno kossa ne bweru waayo bambi genyigiddewo nago ga katulu bwama yaliko MP wa Lubaga South bambi ali bubi nnyo katulu bwama bambi yeetaaga ssaala nga olingire ebifaananyi ebyo munnayi ali wali mu ggwanga lya Turkey ne obulamu si bulungi okutwaliza munnaye obulwadde bweyongera buli lunaku olukya yeetaaga essaala ez'amaanyi Honorable Katolu Bwama embeera mbi nga bw'okimanyi munnaye embeera mbi yeetaaga essaala bambi embeera buli lunaku olukya yeeyongera kutabuka yeetaaga essaala zammwe Fadi TV yujina kusaba bambi osubscribinge ne bambi ebya Katolu Bwama Honorable si birungi okutwaliza wamu yeetaaga essaala ez'amaanyi jjukira bagamba mbu atawanyizibwa mbu ekituli ku mutima era emabegako awo waliwo amawulire agali gatambulatambula mbu yateranga oluusi n'agendanga mu ddwaliro mbu omutima ogwo mbu nga bamanyi mbu okugujjanjaba mukamanyi okuzibikira ekituli eky'oku mutima okula kuba tebyakakasibwa bulungi nnyo naye mbu yateranga ogenda mu ggwanga mbu erya Turkey ebiseera ebisinga mbu n'agenda naye nga bagenzi kukola kikwekebejja omutima gwe guliko ekizibu naye ate bambi ku mulundi guno ndaba kitabuse kuba emabegako awo waliwo amawulire agali gatambulatambula nti yagenda bulungi mu ggwanga lya Turkey yagendayo bulungi era nga bulijjo waatera okugendayo kuba bagamba mbu si gwe gusoose Katolu Bwama ng'agenda mu ggwanga lya Turkey okulabika nga beekebejja omutima gwe bw'abadde atera okugendayo oluusi ne bagwekebejja oluusi n'amala mu kkoma ebbanga eriwerako naye ng'amala n'adda engulu naye ate ku luno kisusse nnyo kitabuse kugamba obulwadde bukyagaanye okudda embeera kugamba obulamu bukyagaanye okudda mu nteeko nga bulijjo kuba bulijjo bibadde bitera okutereera ng'amanyi okudda engulu akaseera akatali kaawala nnyo kale ebiseera ebisinga ng'atera okudda engulu ekiseera ekitali kyawala naye ku luno kitabuse yeetaaga bambi essaala Katolu Bwama Honorable embeera yo ekyagaanye era buli lunaku olukya wabawo amawulire agaba gavaayo eyo mu ggwanga lya Turkey gye yagenda kubanga eriyo abamuliko era be bakola ki be basaasaanya amawulire agaba gamutambulirako naye nga essaawa eno amawulire ge basinze okulabika nga baweereza abali mu ggwanga ly'e Uganda bambi go gamalamu n'amaanyi embeera tenaba kudda mu nteeko okuva lwe yagenda mu ggwanga lya Turkey Honorable Katolu Bwama embeera sinungi Fadi TV yujina kusaba bambi osubscribinge ne bambi yeetaaga essaala Honorable yeetaaga essaala g'amazima embeera sinungi embeera nkalubo nnyo obuzibu buli ku mutima omutima alabika tebaguzannyirako omutima si mwangu era bambi yeetaaga essaala omutima nga ogumanyi omutima gwe gufuga buli kimu omutima gwe gufuga sisitimu y'omubiri yonna gwe gutufuga gubaako obuzibu biba bibi nnyo buba bulabe bw'amaanyi nnyo omutima we gubaako obuzibu baana yeetaaga essaala Honorable waffe yeetaaga essaala Katolu Bwama yeetaaga essaala era gonana gy'oli ngenda kusaba bambi osabe Katonda mu ddiini yo yonna gy'okkirizaamu oba oli Muyisiraamu oba oli mulokole oba oli Mukatuliki oba oli Mukristaayo ngenda kusaba bambi osabe ku ssaala osanga Honorable waffe anaasobola okulabika nga adda engulu embeera n'edda mu nteeko kuba emirimu gye abadde agitambuza bulungi ebbanga eriise n'ate emyezi gino okuli omwezi ogwokusatu kw'ossa n'omwezi ogwokubiri tegimutambulidde bulungi naye nga emyezi egiyise ebbanga eriise mabega abadde kiriya ng'ali bulungi nnyo naye kati embeera bambi etabuse kuba abasawo mu ggwanga lya Turkey abamulika bamujjanjaba bategeeza nti obuzibu buli ku mutima bagezaako okulabika nga babaako kye bakola naye embeera ekyagaanye Fadi TV yujina kusaba bambi osubscribinge ate osigale nga otufollowinga munaye jagadde kubatuusaako amawulire ga Honorable waffe Katolu Bwama
omusajja ow'amaanyi naddala mu kuzannya firimu kw'ossa ne comedy nakusaba osigale nga otufollowinga mubeere bulungi mweraba.